Nga tujjukiranga wajiweze emyaka 28 bukyanga omuyimbi Nakinko Ssaalongo Hamani Basudde Ssemakula afiira mu kabenje ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga 1997. Leero kankuweeko ebimu ku bitono ebyo by'obadde tomanyi ebyamutuukako wabula n'abiyimba mu nnyimba. Abamu munyumirwa ennyimba zino naye nga temumanyi nti Hamani Basudde bye yali ayimbako byamutuukako nga tannafuuka na wattutumu mu kisaawe ky'okuyimba, era naye kye yakola n'abiteeka ku lutambiro olwasooka olwafuluma mu mwaka gwa 1987 ng'olutambi luno lwali lwa mukyala Mugerwa. Mu nnaku enkulu ezimanyiddwa mu mwaka mwe muli ne Krismasi ebaako okucakala mukyala Mugerwa lw'esooka okumulaba mu ndongo gye twali tulaze okusanyuka. Hamani Basudde yayiga okusuna endongo eyaleetebwa kitaawe kati omugenzi Eriya Katende Kizza eyamuweebwa munno omuzungu Brown Rogers nga bava mu Ssematalo owookubiri. Olw'okuba endongo eno yaliwo ewaka yagisunanga buli kaseera era kyaleetera maama we Dimintiriya Namyalo ng'olwo Mukama akyamukuumye nga mulamu bambi okuba nti nno yagikwekanga omwana asobole okukola emirimu yeeyongerayo n'emisomo. Wabula taata Eriya Katende Kizza yagambanga mutabani we Hamani Basudde nti nkukkiririzaamu era mmanyi olunaku lumu ojja kukikola ensi yonna ekutegeere. Kino kyawa Hamani Basudde amaanyi okweyongerayo era bw'atyo n'atandika okuyimba mu kyalo nga buli obubaka bw'oku kyalo lwe bubeerayo agenda n'endongo ye n'asanyusa abagenyi. Era bano baamufuuwanga ssente wadde nga si kyekigendererwa kye yali asinga okwagala. Ye kye yali asinga okwagala kwe kufuna ettutumu abeere n'erinnya ku kyalo. Era Basudde bwe yafunanga obudde yakuŋŋaanyanga bavubuka banne abayigiriza okusuna endongo. Wabula kino tekyasanyusanga bazadde baabwe era buli yasanganga omwana we ne Basudde ng'egyo gibeera miggo, anti mu budde obwo abayimbi baali bayitibwa badongo era nga kyafuuka na kivumo nti kale laba omudongo ono. Era kino kyaleetera Hamani Basudde okukiyimbako mu luyimbo lwa mukyala Mugerwa. Gye buvuddeko nga n'abayimbi bavumwa balangirwa obwavu n'obugwenyefu. Kino kiggumiza n'amaanyi nkikakasa endongo si yeeyonoona abo bawatondebwa. Nga tuzzeeyo ku ttutumu ly'obuvubuka, Hamani Basudde yeeyongera okuganja ku kyalo kye eky'ebubondo e Masaka era yalina akayimba ke yayimbanga nga kayitibwa Amajiini nga geetala luno. Oluyimba luno lwasanyusa nnyo Faaza era bw'atyo n'amugamba aluddemu emirundi 3. Era omukolo ogwo Basudde yagufunirako ssente empitirivu ze yalinga tafunanko mu bulamu bwe. Wabula nga bw'omanyi nti mu kifo kyonna mubeeramu ab'emitima emibi, ettutumu lya Hamani Basudde teryasanyusa bangi olw'okuba nti yali afuna ebirabo eby'enjawulo nga n'erinnya baatandika okulisalako gwe baayitanga Basudde nga bamuyita Baasu. Munnanga ab'emitima egitali mirungi kwe kuyiiya engeri gye bayinza okukkakkanyamu ettutumu eryo. Mu myaka gy'ekinaana Uganda yalimu olutalo lw'ekiyeekera nga bwe mulumanyi okwali abayeekera ba National Resistance Army eyali ekulirwa Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti kati ne FEDEM. Kati nno abaali tebaagaliza Hamani Basudde bwe kkozesa omukisa guno ogw'abayeekera okumusaanyaawo nga bamusibako ekyokukolagana n'abayeekera. Era bwe batyo abamu ku bo baagenda ne bategeeza ab'obuyinza nti omuvubuka oyo Hamani Basudde y'omu ku bakolagana n'abayeekera ba FEDEM era alina n'emmundu. Nga bw'omanyi gavumenti yonna ng'eri mu buyinza ekikwatagana n'abayeekera abajaasi baayo basitukiramu. Bwe kityo baakwata Hamani Basudde ono ne bagenda ewaka ne bafuuza buli kifo mu nju ya kitaawe, kaabuyonjo, ebisikosiko ebiriraanye n'amayumba gonna kw'ossa akayumba Hamani Basudde ke yali azimbye ewaka ne bakaggyako essubi nga banoonya emmundu. Wabula teri kye baasangawo. Nga bw'omanyi omuntu yenna nga bamuloopye ogw'obuyeekera, Basudde yatwalibwa ne batandika okumubuuza akana n'akataano annyonnyole emmundu wa gye yagikweka. Wabula musajja wattu nga bye bamugamba tabimanyi. Era ekyataasa Basudde kwe kuba nti nno kitaawe Eriya Katende Kizza nga bwe nakugambye nti yali nazirwanako, yakozesa connections ze yalina n'asobola okununula mutabani we nga tebannamumiza musu, wabula agenda okumuggyayo nga musajja wattu aliko kikuba mukono ng'emikono gizimbye olw'enkoba n'enjegere bye baamusiba ng'omugongo gwonna bagukubye. Era bazadde be bwe baamutunulako bambi ne bakaaba. Basudde yatwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka okujjanjabibwa era eyo abasawo gye baakatemera bazadde be nti Basudde wammwe emikono gye gitandise okuvunda era girina okutemebwako
okwewala okulwala kookolo. Kino nno kyali kitegeeza nti ekintu ky'okusuna endongo Hamani Basudde kye yali atandise okukugukamu kyali kigenda kukomaawo. Bw'ate anaagisunisa ki nga bamutemyeko emikono? Wabula muzeeyi Elia Katende Kizza kino yakigaana, era bw'atyo ne yeetikka mutabani we n'amuzzaayo ewaka n'atandika okusamba ensiko asobole okunoonya eddagala ly'obutonde oba liyita erya habo. Era Katonda n'asaasira, Hamani Basudde n'ajjanjabibwa n'asobola okutereera. Hamani Basudde ng'ateredde, kitaawe n'amutegeeza nti mwana wange si buli afuna ssente nti azifunira waabo gye bamuzaala. Nedda, omuntu bw'akula agenda n'apakasa nga tafuddeeyo kifo kikyalimu, wabula nga kyafaako kwe kufuna mu ntuuyo ze. N'olwekyo mwana wange mbadde nkusaba ogende mu kibuga Kampala opakase ng'ab'emitima emibi tebannakupangira lukwe lulala. Hamani Basudde bw'atyo bwe yava ebubonde e Masaka n'ayolekera ekibuga Kampala, era embeera eyo nga bwe ngikunnyonnyodde kwe kugiyimbako mu luyimba Linda Zuwere ng'agamba nti akaalo k'ebobondo kantama. Eri muyimbya twalibwa epoliisi avunaanibwa okuyimba byalaba sobyanga ku bugenyi naye obuzaale kabannamasaga mbalangire eyo mwakola nsole yali ndibusinga nafa yalabbi akaalo k'ebobondo kantama. Siyimbira wamu mbunya Obuganda bwe mwali munzididde sandimanyise kuganja sole kale ndikola nti okusonyiwa mweke mbandigiddako ne mulumwa. Wadde ng'olutambi mukyala Mugerwa mu butongole lwafulumizibwa mu mwaka gwa 1987, wabula Emmanuel Ssekidde eyakula ne Hamani Basudde era nga y'omu ku bavubuka abaayiga endongo naye agamba nti oluyimba olwo yali yaluyiiya dda mu mwaka gwa 1985. Wadde nga lwafuluma mu 87 lwalikodingibwa mu studio ya Dipe ng'amannya g'amatuufu ye Diplock Segawa. Era nga producer ye William Mukasa era yamutwala okulikodinga olutambi olwo ye John Kityo, mwannyina wa Noelina Neeguya, ng'era ye mukyala w'omuyimbi Celeste Kasule Junior. Olutambi lwa mukyala Mugerwa kwaliko ennyimba nga Ensi Egenze Walala, Linda Zuwere, Mire Nannyondo, mukyala Mugerwa, Muyiga Okwambala n'Okuduula. Nga bwe tujjukira nga bwe giweze emyaka 28 bukyanga Hamani Basudde ava mu bulamu bw'ensi eno, nkyayongera okutuusaako n'ebirala bingi by'obadde tomanyi ebimukwatako, omuli n'okuba nti mu kumuziika keesi ezaagulwa zaali zisukka mu emu. Abagalwa nkomyawo ebyensi tebikoma buli omwanda birabe waabwe kwa yeri. Yongera tugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egya social media ng'oteekamu Kabyanzo Media ku YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ne Twitter. Kosa okulaba program Lukoba ku Lukoba ku Baba TV buli lwa Sunday ku ssaawa 7 ez'emisana, n'okuwuliriza Kadongo Kamu Special ku Baba FM buli lwa Sunday ssaawa 10 ez'olweggulo, ne Wolokoso mu Kibbiitu Monday paka Friday ku ssaawa 12 ez'olweggulo.